awo wenyini wetugenda okubanga tutandikira olunaku olwaleero gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku UG Update TV ko sinzidde obanga otuwuliriza mu kuliko bwakedde tuli mu Uganda lya weekend. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku UG Update TV ly'eddoboozi erinnyonnyogera amatugo gwe ali eyo ampuliriza buli kasonda kansi kata Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK mwenna namwe abali e Gaza mbatumiddeko nnyo tunatera okubanga tuba deployingira amajje anti yensonga enkulu gye tuliko era we tugenda okubeera nga tutandikira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nsonga ki tutandise n'amajje ga UPDF nga gagenda maaso n'okwekakasa obukodyo n'emmundu n'obukugu bwe bayina mu kuba emmundu. Boleseza obukugu mu kuba emmundu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era ng'ensonga enkulu yabadde yakuyisa kiteeso kino mu Parliament bawo omwaganya okusobola okulaba nga badeployinga amajje ga UPDF, Uganda People's Defence Force mu ggwanga erya Gaza basobole okubeera nga bagenda maaso n'okutebenkeza emirembe. Naye wakati Parliament tebagiganyiza provinga kubanga ababaka bonna abagenze maaso n'okudibetinga ku nsonga eno kiragira ddala nti nno already Parliament yabadde yamaze dda okuyisa decision yaayo era n'ekigenda mu maaso okubanga kyenyamiza Parliament nti ensonga eno tezayisiddwa mu komiti. Ensonga eno teyayisiddwa mu komiti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wabula Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa yabadde aluulinga ensonga eno yagenze maaso n'okulaga eryanyi ng'agamba oba mwagala temwagala ensonga eno erina okuyisibwa. Kakati ababaka abamu abagenze maaso n'okudibetinga ku nsonga eno y'okudeployinga amajje g'eggwanga Uganda ga UPDF bano we tuwogera ku majje oba UPDF mulowoozo abali bikiri awo kintuntu tebalina emotions tebalina musaayi bano baana bannayuganda abasindikibwa muwo zones okutebenkeza emirembe mu mawanga agatali gaabwe nkuyanja bafiiriddeyo naye tebagenda kugira kuleetera conclusive report kulaga bameka abafiiridde mu deployment gye baakola oba bakomyewo oba tebakomyewo. Waliwo omubaka omu yavuddeyo n'agamba nti lwaki mu kusooka okubeera nga tupuluvinga oba okudeployinga abaana baffe mu Gaza mu kifo ekiri risike weekityo lwaki tetusooka ne twekkaanya ne tuddamu okola reconnaissance mu bifo abaana baffe bano aba UPDF gye badeployingiddwa mu Sudaani, mu Congo, mu Somalia ne tulaba bibadde bitya babadde baperforminga batya kubanga byo bibadde tebiri risike nnyo ng'ate eno gye tubasindika kati n'oluvanyuma tusooke tukole conclusive report ddala basaanidde okubanga tuba deployinga oba tugenda kusaanyawo obulamu bwabwe. Mu nsonga zino oba otunuddemu abasinga okukaayana be banene olw'ensonga ba high ranking officers bagenda maaso n'okufuna mu nsonga eno. Amawanga amalala tetugaana weewaawo ngakozesa amajje g'eggwanga okusobola obbaleetera ebyobugagga n'okugaggawaza ensi. Wana amajje gaffe go gaggaggawaza ensawo z'abantu bamu abo abali mu buyinza abo ba high ranking officers bagenda maaso n'okugaggawaza. Kati ssente oba oli awo akagenda okuweebwa eggwanga erya Uganda okudeployinga amajje gano kasente kawerako era ensonga akyolaba abakulu baluma n'ogwengulu amajje gano gadeployingeyo si nsonga oba bafiiriddeyo oba tebafiiriddeyo naye bo azirongaze bamaze okubeera nga bakwata interest kaabwe yensonga enkulu ennyo naye nga tujze tulaba wano mu butalotalo obutabaddeemu nga amajje ga UPDF gafiirayo mu Sudaani wano abaana bazze bafiirayo nga baleeta emirambo abeera ku Ntebe Road mutera okwetegereza ensonga zino ng'emmotoka bifiriji biyisaawo abaana amajje agafiiridde enkumi n'enkumi mu ggwanga erya Sudan. Abamu tebaboogera abamu tebabanyegako abafiiridde mu ggwanga erya DRC naye nga bino byonna byandigasizaawa ekisinga okwewuunyisa bannayuganda abali ku sayidi y'oluuyi olulala bagamba ekyewuunyisa abaana ne bamala okudeployingibwayo abafiirayo ate famire zaabwe tezikompasetingibwa zisigala teziyambiddwa so nga ate amateeka gagamba omujaasi singa abadde ne famire n'adeployingibwa mu mawanga outside his country okutebenkeza emirembe n'afiirayo buli mwezi akasente omujaasi ono kabadde afuna mu buli mwezi famire ye beeyina osigala ng'ekafuna buli mwezi kubanga afiiriridde mwoyo gwa gganga abadde alwanirira ggwanga lye. Kati ssemateeka waati waagamba naye wano ewaffe tekikola era tekinnakola. Njagala
tutunuulira ensonga zino n'obwegendereza. Nagambye oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza. Newankubadde ensonga zino zigenda mu maaso, abakitaddemu amaanyi n'omukono bangi. Abalemezzaamu ku nsonga zino amagye g'eggwanga lya Uganda gadeployingibwe mu Gaza be ba majorities. Kubanga speaker agamba Parliament yamaze dde okukola decision yaayo, oba mwagala oba temwagala amagye go gagenda kubeera nga gadeployingibwa. Parliament egamba etya? Parliament yo nga yo eya Uganda ewatali wadde kibuusabuusa, with no grain of doubt, bamaze dde okusalawo okukola ruling yaabwe conclusion nti egenda kubacking amagye ga Uganda People's Defence Force UPDF ogadeployinga mu Gaza, era nga akabonero ak'okuteekawo internal stabilization force okuzza emirembe mu kitundu eky'e Gaza. Parliament yamaze dde bakooneramu omukono, tebalinaako buzibu bagende bafiireyo. Njagala okujjukiza gwe mukwano gwange ampuliriza, ku lunaku lwabadde lwakuna Parliament yapprovinze government motion ey'okudeployinga amagye ga Uganda People's Defence Force UPDF mu bitundu ebya Gaza, ebitundu ebijjuddemu obutiti, ebitundu eby'entiisa, ebijjuddemu entalo, bomu. Jjukira nti ennwana bano gye balwanamu tekinologi waabwe ali waggulu nnyo. Badde bamanyidde ku deployingibwa mu Sudaani, mu Somalia, mu Congo, where equipments nga nnafu ze balina abayeekera babagenda okulwanyisa. Kakati wano bali mu Gaza. Era bagamba enegenda kubeera paati ya International Stabilization Force nga bagenda bafollowinga investigation okuva mu United States of America. Era basazeewo nti tubawadde amagye gaffe gagende maaso n'okustabilizinga eddembe mu bitundu ebya Gaza. Minister of Defence and Veteran Affairs Honorable Kiryowa Kiwanuka yatadde motion eno ku mmeeza oluvanyuma lwa 14th sitting of the first meeting of the first session of the 12th Parliament eyatuuliddwako era n'ekyeyaringibwa Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'egenda mu maaso n'okuyita mu nsonga eno, mu motion eno, ddala amagye gaffe tugagabeyo oba tetugagabaayo? Bannange mulabye mutya? Naye bino byonna bagenze mu maaso n'okubiyisa nga bamaze dde okusalawo conclusive report yaabwe nga bo omanyi mu Parliament. Nina ensonga mbakugamba ekyewuunyisa, ensonga zonna zibadde zireetebwa mu committee, naye n'ensonga teyaleeteddwa mu committee ate ng'ekwatagana ku bulamu bwa bannayuganda, ku bulamu bw'amagye. Amagye beetaaga okubeerawo nga living, so si kutwalibwayo nga saddaaka mu bifo ebimu okuba alina akasente ke batagetinga. Ensonga nno nayo nkulu. Ensonga eno badde alina okuyisibwako ne mu public, mu communities, babulize bannayuganda ku nsonga eno. Ddala abaana babadeployingeyo tebadeployingibwayo. Tuze tutunuulira ensonga zonna bukyanga amagye gaffe gadeployingibwa mu mawanga ag'enjawulo, ki ekyamaanyi kye tufunyeemu, kyankizo ki, era amagye gaffe gafunye kyankizo ki? Kubanga tulaba amagye gaffe tegakyukako, gakyasula mu mbeera embi. Awotunulira accommodation zaabwe, wotunuulira salale zaabwe. Ensonga ng'ezo zo tezifiiriddwako, naye ng'ate abaana babasuubiza ensi n'eggulu. Bamanyi bagenda tebagenda kukomawo olw'ensonga kane ne babasuubiza ensi n'eggulu nga bakomyewo, kubanga omufu agenda kubanja ani? Omufu ajja kuba talina gwabanja nti mwansuubiza nedda. Kakati Honorable Kiryowa Kiwanuka yagenze mu maaso n'okumuvinga motion eno under sanction 38 of the UPDF Act Camp 330 saako ne ruling 61 mu article 1K of the ruling of the procedure of the Parliament eya 2025 nga si number 43 of 2025. Era yagenze mu maaso n'okumentioninga motion n'agiteekawo ng'agamba the article
210 mukawayiro D of the Constitution of the Republic of Uganda mandates Parliament to make laws regulating the UPDF, including the deployment of troops outside Uganda. Nti obuwayiro buno bwakoze Article 2110 eya Constitution eya ssemateeka y'eggwanga Uganda eragira Parliament okukola amateeka agaregulatinga agawa omwaganya UPDF omusa n'okudeployinga amajje wabweru w'eggwanga Uganda. Kati so wano baati balina musango munene nnyo gwe bazizza kibalinga kibakutegeeza. Kutegedde ensonga ezo wano babiringa abakutegeeza nti mune tetulina kavve ke twakoze amajje ne ssemateeka alagira bulungi nnyo articles bazikuleetedde, but now we are considering the life of the human. Ono tetuli ku ssemateeka kubanga mugenyini muze mumumenya mwenyigidde mu byabufuzi nga tebibaganya era ize ssemateeka y'omu gwe musoma eyamendingibwa UPDF Act ge mateeka ge muli mu kusoma ate era ge gamu ge tulabye mu vvoola wano tegaganya mujaasi yenna kwenyigira mu byabufuzi ayina sigala nga ali nnyoto ago mugamenyi. Kati ate wano mutugamba musoosowaza constitution era mwagala kivugira mu mateeka ssemateeka gwe muzze muvvoola entakera. So ekyo ekintu kiba kikyamu nnyo. Wuliriza okyali ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuuliza ngamba gwagala otweyungako ekigambo subscribe wansi weekiri tuwerabira kikuonako osobole okubeera ng'otambulamu naffe. Era yagasseeko minisita Kiryowa Kiwanuka nti section 38 of the UPDF Act provides that the president may deploy troops outside Uganda for purposes of the peacekeeping or enforcement with the approval of the Parliament. Ngagamba nti section akawaayiro aka 38 aka UPDF Act kalaga era kalagira nti president asobola okudeployinga amajje wabweru w'eggwanga singa ensonga ebeera yakuuma ddembe oba okuforcinga oba nga waliwo enforcement naye nga kuliko approval ya Parliament. Parliament wakimugiga kabukasi okuproving ensonga eno. Parliament webanga evuddeyo ne rulinga motion abadebatinga mbaleke mulabe the majorities abasupporting ensonga eno. Naye nga bulijjo tukimanyi Parliament yaffe buli weba eyagala okuyisaawo ensonga ennungamu nga so interested in the government batera okuteekamu akabaasa ba majorities ne bawerawerako okusupporting ensonga eno basobole okubeera nga bagitwala mu maaso. Bakkakkanye mmwe mwenna abawakanya b'opposinga musigala temuyina makulu mu nsonga eno. Okuwa background, Minister yavuddeyo n'arecallinga nti 7th October 2023 Amos Sako ne ID Group balanchinga attack mu Southern Israel ne batta abantu 1,200 abasinga nga bali ba civilian era ne batwala ba hostage 205 okuva mu Southern Israel. Israel ne respondinga ne military campaign ne kozinga obulabe obw'amaanyi ennyo mu bitundu ebya Gaza. Kati n'olw'ensonga eyo olw'ebyo ebyatuukawo mu Israel baagala badeployingeyo amagye ga Uganda bagende bateekeyo koko bukoomi bagende babasupportinge badeployinge amagye gano gagende gastabilizinge ensonga eno. Owulidde ensonga bwe ziri. Okyali ku Yugi Update Civic nyongera okujjukiza era ng'agamba nti current Israel ne Palestine conflicts lugenze maaso n'okuluutingibwa lumaze ebbanga ddene ng'olutalo no lugenda mu maaso
era nga lukompitinga national movement nga lulimu obutujju obw'enjawulo era nga lugenda mu maaso n'okubeera nga lukontinuinga n'entalo era eddembe lyagaana okubeerayo wadde batadde enforce okuteekayo eddembe bigaanye. Era forces zino baagala baziteekeyo zikole nga distraction mu bitundu ebya Gaza. Naye njagala okijjukire nti nno eno high store gye baagala okudeployinga amajje aga UPDF. Era mu bifo bino mwe muli mass displacement n'okucooboolwa kw'eddembe ery'obuntu okusingayo obunene mu nsi yonna. Era nga bagamba n'olw'ensonga eyo twetaaga mu bwangu okudeployingayo amagye gagende mu maaso n'okuinterviewinga mu nsonga eno, gagende mu maaso n'okuprotectinga ba civilians abawangalira mu bitundu ebyo, era n'okukakasa nti nno tebaganya humanitarian crisis kweyongera mu bitundu ebyo, kubanga singa yeeyongera kijja kubeera nga ki affectinga direct conflicts. Minisita Kiriwa Kiwanuka yeebadde ensonga ye mu kudeployinga amagye oba abaana baffe mu Gaza. Wabula wano mu statement zonna ezoogeddwa siraba ngeri ki gye bakonsidalingamu bulamu bw'Abannayuganda abadeployingibwa amagye gaffe. Tetunnayogerako n'amagye kubanga go tegalina bwogerero, nabo bandibadde batebolinga mu Parliament agali regular armies, saagala ba high ranking officers baveeyo batunnyonnyole ku nsonga eno bagira bati abo beetegefu okudeployingibwayo oba bakakabakake. Ensonga eno bagiraba bagitunuulidde erimu eggumba ku sayidi yaabwe ddani okuteekebwayo okuzikiririzibwa. Ezo zonna ensonga tezinnabeera kubanga zimanyikibwa, wabula we tuba tutunuulira ensonga zino tulaba nga abakulembeze mu magye ate bo bataddewo amaanyi saako ne sipiika. Tubadde tusuubira nti Obosi yagenda okuluulinga preliminary hearing eno, naye kikwewuunyisa bagiteze Thomas Tayiwa Tayebwa atamanyiiko bya UPDF. Obosi awangalira mu UPDF era mwe yava okufuuka Speaker Parliament. Obutamuwa ruling eno kabonero akakulaga nti nno badde tebaagala kulaga nti ensonga eno yeekubidde, nti ono yaliko omwogezi wa UPDF mu Parliament, Jacob Obosi Speaker, era y'ensonga lwaki omusango no teyaguyimiriddemu teyagutuddemu ne bagulekera Deputy Speaker agende mu maaso n'okuluulinga out ensonga eno. Gwatanneeyungako simanyi kyoliko naye nga nagambye dda nti oli ku Yugi Update Civic sinzidde oba ng'otuwuliriza. Abali emitala w'amayanja kansube nti n'eddoboozi libatuukako, tukyagenda mu maaso n'ensonga z'eggwanga lyaffe. Amagye gaffe tugaagala nnyo newankubadde bagakozesa ensobi, kati mu amagye nammwe mwebeererengamu mutegeere ensonga ez'abadeployingisa mu magye okuuma Abannayuganda, okulekerawo okutuntuza bannansi bammwe, kubanga mu kaseera kano olaba baliwo bawolereza obulamu bwammwe, nammwe temuli safe newankubadde bakwasizza emmundu naye tosobola protectinga bulamu bwo gwe nga ggwe. Era olaba nga munnansi yalina okuvaayo kulwaniraga banna amagye gaffe bannaye, kyokka emumala ne mubakakkanako ne mubayisanga ekyonzira ne mubacunya ne mubatta ne mubakuba. Kati ke kaseera mutegeere nti munnansi okubeera ku sayidi yammwe nammwe mulina kubeera ku sayidi ye. Mmwe temulina buyinza, mulina just commands. Njagala nkuteddeko ku mukulu wa UPDF mu magye ng'agenda mu maaso ye n'okusanyukira era ng'agenda mu maaso n'okuŋoola abo abatayagala kusanyukira nsonga eno, nga ye abagamba nti mwandibadde basanyufu kubanga amagye gaffe gagenda kuba gaoperatingira wamu ne ba superiors
bannaggwano nga bagenda maaso n'okustabilizing eddembe mu Gaza tebagenda kulwanako n'amagye ga Israeli n'amagye ga US okuteekawo embeera ennungamu we mutwe mukisuubira bayi tebaagala abantu baabwe kufa baana baabwe kufa mu nfe ey'ekisiru weetyo era ensonga lwaki bajja kulondayo abafirika baba deploying bwayo be babagenda maaso n'okukafiiramu ensonga ekyo tebajja kibagamba era tebajja kiteekawo mu statement zonna zibanaakola njagala owulirize nagambye oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza wuliriza gwe mukwano gwange. It is really very surprising that anybody would be feeling and honored that your country working with superpowers is being requested to participate in such an honorable cause for peace and humanitarian cause. It's quite surprising. As for the doctrine of participation in military operations, the army is trained not to be in a dancing hall. The army is trained to defend humanity, defend territories against any levels of threats. So if you are saying UPDF is incapable of confronting any threats, test what we found in Mogadishu when a big force from a superpower had failed to contain the situation in Somalia. The first contingent which entered Mogadishu, which is an urban center, in a worse situation than what actually now is happening in Gaza Strip, should be enough testimony not to doubt the capability and the capacity of your force. You should be very, very proud as Ugandans that Uganda People's Defense Forces is viewed as the anchor of stability in a sea of turbulence regionally and now globally. I know some of you may be worried. How come it is the President of the United States that is inviting and proposing that this international stabilization force ensonga oziwulidde ensonga muzeewuliriddeko wabula ebyo era bye mujja okuwulirako. Somalia eyawukana nnyo ku Gaza, ekyo nakibagambye. Instability eri mu Gaza si yemu ye yali Somalia. Bano baali balwanira bukulembeze, bano balwanira nsi yaabwe, byawukana. Kitegeezo gibasuuza nammwe tebabalekera, at baleka balina kye bakozeewo. Kati wa minisita ono yagenze mu maaso n'okumotioninga. Wuliriza engeri gye yadebatinzeemu. Mr. Speaker, much as I would have no objection for our Uganda People's Defense Forces to go for peacekeeping missions, Mr. Speaker, I have issue with our forces being in quite a number of countries: Central African Republic, DRC Congo, Somalia, Sudan, mention it. And now we are about to dispatch another contingent to Gaza Strip. Mr. Speaker, under normal procedure would be required as the legislature to know the performance of our missions, peacekeeping missions in these countries, and then would be able to assess and determine whether surely we are doing very well to release another force to a very risky, high risk region like the Gaza Strip.
The Speaker, because this is in the Gaza Strip, unlike these other countries I've mentioned, it is urban warfare, and it becomes very difficult to distinguish between combatants and civilians, and therefore the risk of ambushes is extremely high. And I would want to, as a Parliament of Uganda, to be as protective to our forces as much as possible, Mr. Speaker. Thank you. Now, that was a good debate. Uli the speaker chiyazzemu yagambye debate nnungi. Kati kibagenda obbawa n'okuproducinga okubalaga nti yonna gye badeployingiddwa bazi basucceedinga naye nga si bwe kiri. Era newankubadde Thomas Tayebwa yazzeemu waatyo, tulaba nga speaker y'omu yaleese emotion yaleese debate eyo ng'agenda maaso n'okwemulugunya ebyasaliddwawo speaker, njagala era nabyo biwulirize. Kitegeeza nti wabaddewo obutakkaanya mu kuyisa ensonga eno egiprovinga mu Parliament y'okudeployinga UPDF mu Gaza. Njagala owulirize. Mu nkola y'emu ey'ekivandulo bakireese n'oli aleese bulesi motion talina kyannyonnyodde biri awo kirina okuyita. Kati issue yaffe ebaddeemu ti motion nga bwagisubmitting, katugende naffe tweteeketeeke tubuuze ku baana abaali badde deployed nga badeployingibwako e Somalia, tukole consultations n'abasirikale tubawulirizeeko abagenze mu missions ezifaanana bwe zityo biki bye bayitamu. Naye sipiika Tayebwa tayagala kumanya kubanga atugambye kirina oyita oba twagala oba tetukola ki tetwagala. Kati tekyawukanye newakubadde omubaka Enos tusiime owekabula ze n'agamba bulijjo bigenda mu komiti, lwaki kino tekirina kgenda mu komiti? Era sipiika alemeddeko n'agamba akati nze amateeka tegakola ki teganzikiriza. Naye njagala gamba Right Honorable Speaker Thomas Tayebwa nti eno nsonga ekwata ku bannayuganda amagye agagenda Yes, all right. Ensonga wezito weziri wabaddewo okusikangana omuguwa mu kudeployinga amagye gaffe ag'eggwanga Uganda ku side oba oliawo ey'oluuyi olulala. Kakati olw'obudde munzikirize olunaku olwaleero nkome wano mikwano gyange abali eyo abampuliriza. Kambagalize eggandula ngenda balekerako amagye aga UPDF nga gagenda mu maaso n'okuba nga gakakasa enkola y'emirimu gyago n'oluvanyuma nakiteeraawo. Mbagaliza olunaku olulungi.
Olha, Bittencourt. Adelia. Retira o carregador. Dois golpes de segurança. Mantenha o terror e a retaguarda. Cheguem, parem. Limpo. Comandante esquadrão pronto.